nga bwe twalaba General Museveni we yali agenda e Karamoja okulaunchinga projects ez'enjawulo, ekiro ekimu baagaba amabaati, naye ate ne ku lunaku lwe yagendayo baagaba amabaati. Kafuusa akaze buli kaseera ti General Museveni buli waba agenda mu kifo ekyenjawulo babako ne kye bakola. Twalabye wano juzi nga bagaba sente za parish development model ne mu kiro kulwokubanga General Museveni ali kujja mu kifo ekyo. Kyannaku era abantu baffe tebalina kubeera na ssuubi kubanga obukulembeze General Museveni bwayolesezza n'omwana wa Pittu tasobola buteeka mu nkola oba mu kulowoozesa abantu kubawuddiisa. Atadde sente ziweebwa parliament ne ziba allocated okulowoozesa abantu nti yazigaba zirina ttambulira ku ye, so n'ayolesa obukulembeze kwabe bwa Pittu bw'atasobola kukola ng'ali mu kifo kya class monitor okulaba nti atereeza ekibiina okusirika. So General Museveni yeefudde nakyemalira atambula ne national budget oba emusookayo olunaku before oba n'agigaba olunaku olumu emabega. Kyannaku nnyo nti tuyina ekika ky'abakulembeze ekika ekyo kitasaanidde mu mulembe guno Omutebi.